Omuyimbi King Saha ayingidde studio bye bimu byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo. Nina Chameleone kw'ossa ate ne Coco Must Shine kw'ossa ne mwana mulenzi munnange ate Ivo byengenda okubeera nga nkutuusako maaso eyo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno ngenda kubeera nga nkutegeezako mwana mulenzi munnange ate King Saha ayingidde studio munnange mu ddakiika ntono nnyo okuva wenkoze vidiyo eno. Munnange abadde ataddeyo ku wali obubaka obubadde bukutte akati ku mikutu egy'enjawulo, era nga mwana mulenzi ono tukimanyi bulungi nti nno abadde yakata oluyimba olwa Revolution luyite munnange ate ensi yaffe, era nga luno munnange ate lwali mu kufumba kasita abeera nga aluzizzaako munnange ate onampulirira eside eyo. Era nga leero producer gwakozesezza munnange wali akozesezza munnange ate Best Boy, era nga Best Boy inno nga akoleddekoko kubamu nga Bafefe Busi, Winnie Nwaji kw'ossa n'abayimbi munnange abalala wali wonna munnange ate eside eyo. Kakati nno leero producer munnange ono leero gwakozesezza ku project ye eno munnange gyali mu kusetinga mwana mulenzi munnange ate King Saha. Yavaayo ku wali n'agamba nti nno ennyimba alina mpitirivu nnyo muganda wange, n'agamba naye okumanyanga King Saha taggwayo. Yagamba nti nno ennyimba nina nnyingi bannange, munansonyiwa oba ennyimba nzita kumukumu kubanga bannange flash bayinza oginzibako. Bwatyo munnange nga bwagamba. Kakati nno owebityo munnange webiri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate King Saha. Kakati nno awo kankugyeko nkutegeezeko Chameleone naye munnange avuddeyo ku wali era okusinziira ku mwana mulenzi munnange ate Prince Ida avuddeyo ku wali n'akakasa n'agamba nti no the way you are oluyimba munnange luliko coming soon. Avuddeyo ku wali ku post ye gy'akoze n'agamba nti no mulindirire munnange ate kibayita omuliro, anti munnange akoze kolabo ne mwana mulenzi munnange ate Chameleone. Onampulirira munnange ekinaabeera mu luyimba naye nga byebyo, era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi munnange ate Chameleone ndowooza olengera poster ogirengera bulungi munnange ebadde enyumye bambi designer agidesigninze bulungi nnyo wali okamalako obumanzi muganda wange. Era nga update endala gye njagala okutegeezako Chameleone ye yayugumiza muganda wange Rwanda. Jjukira nti nno yabadde ne brother we Weasel kyatambuyidde ddala bulungi nnyo, show yabadde successful era nga boogezako okulaba ebifaananyi ebyo omukulu Chameleone yabadde abiwanise wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook eside eyo. Naye nga munnange byebyo ebiri mugenda mu maaso, nakusuubiza nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Chameleone, era nga e Rwanda munnange ate gyakyali eside eyo. Kakati nno awo nvuddewo ngenze munnange eside eno ku Coco Must Shine ne TikTok munne muyite wali mwana mulenzi munnange ate Ivo babadde ku ceremony nno. Ku ceremony kuno kwabaddeko ko ba TikToker ab'enjawulo. Nina ne TikTok omulala amulengeddeko ndowooza omulengera emabega naye actually mwerabidde bannange erinnya, naye nga naye ssebo mwatiikirivu nnyo. Banyumisiza munnange omukolo eside eno Coco Must Shine obuzina bwe muganda wange buli anti nga bw'obutegeera kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Ivo wali banyumisiza munnange ate ceremony muganda wange era nga boogezako kulaba akatambi ako.
bwe kityo munnange ate bwe kyatambudde eside eyo. Kakati nno bwe nti bwe nkoze okucekinga ku bantu bano Coco Must Shine, Hivo, Dr. Jose Chameleone ate munnange wali ne kolabo gyali mu kusettinga ne mwana munene munnange ate Prince eside eyo King Saha byonna munnange jjukira nti no up the season tuba tuzikutuusako wano ku Jaminat Yugi kasita obeera nga osubscribinze ate gubeera muzigo mwerere. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala.